Endobeso. Kugenda mu mukaaga tonzifuna tifama ekintu buli ky'omuziki. Endobeso. Ngatandikira n'omutabizi. Ani eyeetaaga obuyambi. Alo, mwami Matovu. Wandisewo. Gyewaleko ssebo. Kale sebo munange mujebale. Kale ssebo. Esebo. Bigenda biti eyo. Tebadde bibi. Ne munange. Ono Katongole yayogera naawe. Omutongole? Yes ssebo. Buli mutya. Tuli tukola. Wadde opeeza ka message ogamba omutabani yabadde kyati. Munange mutabani mubawo yabadde ki omanyi n'ennaku zino bibiri. Munange nalwala kasukaali nga lunaku buli wenali kibuga kunjanjaba nga ntukira we munange ne banfaako buli kimu nga munange nga bwemanyi munange abanabira bulungi nnyo. Omukyala we nga gyali akulabirira. Nga ndabira bulungi nnyo. Kakati naye munange mutuuka munange nagendako kyeyo nga bwemanyi emirimu gyaffe nagenda e Juba. Mutabani we nga taliwo awaka ali Juba, gwe omuzeeyi oli waka ne mukyala we. Munange nagenda atambulamuko kati mwami ono mutabani wange Lubega Saimo munange nali awo munange nnaku zino buli wengendayo munange ngageze mu ddwaliro ne ntuukira we. Anti bw'omanyi bwe ntuukayo nga bamukubira munange nga mugonako bwe mukubira essimu yange takwata. Bwe ngambako mukyala we amukubireko amugambe ntuuseewo kubanga oluusi etikaka ssente ka transporti nga tusindikira munange ne kipapu ey'ewaka omanyi munange nze byendya bizibuzibu eno ya bulijjo bizibizibu munange n'ennaku zino bwe ntuukayo takwata simu bwe bamukubira takwata ne bweba nange nemukubira nga takwata munange simutegeera. Tomanyi kiki kizibu kikiriwo? Simanyi kizibu kiriwo oba emirimu gye gimutabuseeko. Nagerako ne bannange ne baŋŋamba munnange oba bwana akomewokko twogereko naye. Iyo oluusi ntya n'okutya ne ŋŋamba obaayo oba ali mu kkomera atayagala kumubulira oba alina ebizibu by'alina simanyi. Kati sukaali yeeyongedde oli bubi weetaaga kwongerwamu kasente? Munnange sukaali ndi bubi biiro z'eddwaliro mpitirivu n'embeera munnange nga gyerimu kati buli bwe ntuuka ewuwe bannange kati nooza ne wiiki ejja ninayo appointment n'omusawo yaŋambye nkole nga 3 mu mwezi kati njagala nsigayeyo ddala mwezi nga 12 awo. Kati naye kati namukubidde simu kawungeezi jjo yayise mu muyindi 2 ogwokusatu nagifuula bize ngamba munabikali ate nanakuba ekiro Lubega yangamba takola kwa sikaali naye munange n'ekiro nibwekuba kwegamba omutabani akulagira ddala ng'akwejjirako ddala. Simanyi ki munange yajjirako ddala ate munange kekadde kensingira ddala omumwetaaga akasukaali bwe kalinnya we kati simanyi. Okay, kale katugenda mukubira tumwegayirire twogere naye tulabe tusobole okuba nga mukwatagana ffe simu tugiina tugenda mukubira. Mukubira munange nze taata munange. Kale Bambi taata ngaalabye omwana lwaki yeewala mukubira omwana tulabe naye tomanya okubaamu. Alo mwami Lubega. Wandisewo. Gyebaleko ssebo. Kale ssebo, naye gyebaleko ssebo. Kale bampita Katongole omutongole.
Katongole mtongole. Wa BTFM Priscilla Namayanja ne Anko Kabogoza. Wano mutabizi wa BTFM. Kakati omwami gwe bayita mwami Matovu omumanyi. Mumanyi. Mlozo omumanyi mwami omuyita otya? Anaye. Taga bintu bya mwami Matovu. Taga ate kakati ato bintu ngako bintu bya mwami Matovu. Wana ekitete munjagaza. Ono kitaawo. Ntumanyi kitange. Ekiriwo kiri nti omwami ono yatukubidde essimu n'atugamba munkubirire ku mutabani wange ambuulire lwaki tokwata ssimu ye ono taatawo mulwadde wa sukaali ali wubi yeetaaga buyambi. Naye bannaye mukulu Katongole omanyi kitange kyeyankola kitaawo yakola ki? Nekana mu mwagala kubeera abantu bazibu buzibu ssaawa zino. Munjagazaaki naye? Nedda ffe munjagazaaki mazima ddala. Omulimu guli bugumu gwe twogweffe tugutukola twagala kuyamba kukuzaddewo oba omusonyiwe bweba nga waliwo ensobi yonna. Mukulu Katongole wulira kitange ewange wanja namweta bulungi ewange era ku nsonga ezo n'ayagala mukazi wange n'amufunisa n'olubuto. Kisoboka ate kati tekisoboka wakati bipya wulira nobwayogeramu kisoboka ogamba gwe tolirabangako kipya mumatuugo oba lwali lugambo abantu bayinza okwabatabula. mukyala wange yali alina gwanyumiza mu saaluuni era mu saaluuni era ate waliwo awulira oge yanyumiza n'amugamba nti sezala wange yankudde. Bamukwata bukwasi oba simanyi awo era gwe yanyumiza teyamanya waliwo awo yawulira yajja n'ambuulira. Era essaawa zino emyezi gyemaze zino mukaaga ejjuba mukyala wange ali lubuto ate si gwange. kati mukyala we gwe wali ombuuza olubuto lwani yagamba ki? Era mukyala ye era tayinza kuddamu kintu kyonna kati akuddamu. Kati gwe essaawa eno oliwo? Ndi Juba. Olubuto lwalina si lwange. Kati lwaki taata toyogera naye n'obimubuuza oba ddala kituufu yaliko? Saagala kumanya n'amanya nagakyusa. Saagala kumanya ebya taata tombulira bya taata. Saagala kumanya bonna nagakyusa era si taata wange. Gwolowooza onoova mu kika bwotyo naawe nebeera musajja mukulu n'abantu bakola ensobi oba taata yakola ensobi musonyiwe. Olira nno abantu bakola ensobi naye koba mubulizo byakola munveeko n'okumvaako saagala bintu byako. Linda ku mwami lindako.